الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرغاندا الله سبحانه وتعالى تمويبزا لبينجرا ينكمو يبيتجفو بياتوا تمسوا جل وعلا الشيخ ساسنين ويكم بكى محمد صلى الله عليه وسلم نابان تبينجوي نمصحبا بي نابلينا أنا تعلم وفو ينبقى كنا كلو ينكم منيرو maganda bange nekuutira namwe mbakuutira okubeera nga tuti Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna tumusinze jalla waala wahdahu la sharika lahu masitumugattako kintu kyonna, era tubeere nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tetugayaala ku nsonga yonna omubaka sallallahu gye tusomesa, tubeere nga tugyekwatako kubanga ye sallallahu alayhi wasallam yatusomesa bulungi mu bwereere, era Allah subhanahu wa ta'ala yamuttumira nga kusaasira gye tuli. Ebyo byonna byatusomesa kwe kusaasa gye tuli omubaka sallallahu alayhi wasallam, byonna byatusomesa kwe kusaasa gye tuli. Nolwekyo buli kyonna kyasomesa tubeere nga tukikwata, tubeere nga tukigoberera. Baganda bange, tujja kubeera nga tufuna obulungi kuno ku duniya ne ku nkomerero. Baganda bange, basaba b'ebitiibwa bagobereranga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga tebalinayo ensonga yonna gye bagamba nti tetujja kugikola. Zonna ensonga zonna nga nnene mu maaso gaabwe, zonna era zonna nga zisaanidde ddala okubeera nga zikolebwa, kubanga omubaka sallam Allah atulagira okubeera nga tumugoberera. Ekyokulabirako, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagamba nti lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamal bihi illa amiltu bihi. Sisobola kubeera nga ndeka, siyinza kubeera muntu aleka kintu kyonna ng'omubaka wa Allah sallam yakikolerako okuggyako nga nange nkikoleddeko. Inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigha. Ntya singa mba ndeese ensonga yonna mu nsonga ze sallallahu alayhi wasallama, ntya tinyinza okubeera nga mbula, ntya okubeera nga nkolaki nga mbula. Yonna Siddiq Abubakar radiyallahu anhu yayogera ekigambo ekyo. Tayinza kuleka kintu kyonna omubaka sallam kyeyasomesa kyeyakola kujjawo nga naye akikoze. Atya ati singa aleka ekintu kyonna mu ebyo omubaka sallam byeyasomesa ensonga z'omubaka sallam n'aba nga alese ekintu kyonna, atya ye okubeera nga abula. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tulanga amanyawo kati nga Imam Ibn Battah rahimahullah yogera n'agamba nti Abubakar Siddiq asinga abantu bonna ng'oggyeko omubaka sallallahu alayhi wasallam mu umma eno. Bw'atyo atya tayinza atya okubeera nga abula singa aleka omubaka sallallahu alayhi wasallam kyeyasomesa. Ate butyaffe abasigadde, baganda bange, nosanga omusiraamu ya rabbi ng'ensonga z'omubaka sallallahu alayhi wasallam zeyasomesa azitwala just bwe bityawo. Si kituufu oluganda omusiraamu si kituufu kubeera nga bw'atyo bw'abeera. Abooluganda, twatandika omulamwa gwe twatuuma essunna 12 subhanahu wa ta'ala. Tujja kuziraba mpola, sinde tejijja kubaawo nti tudduke emisinde tulabe mangu bakiki, wabula mpola inshallah ta'ala. Allah banaaba tusaasidde ne zitugasa, alhamdulillah, era tumusaabire nga atugasa nazo.
tuberenga nga zituwa zitugase tuzikolereko biidhinillahi jalla waala. Leero sunna gyenjala okubajjukiza mu audio eno ekwatagana okwebaka. Bwe tuba tugenze okwebaka omuntu ayaze obuliri bwe wavuddemu, sunna nafdhu al-firash inda an-nawm, kiri sunna okubeera nga omusiraamu okwata enkutu yo oba olugoye lwo n'obeera nga oluyisa ku buliri obwo nga tonnakubanga obwebakamu, ate n'obeera nga ogaba bisimillah. Ekyo nno okikola emirundi giba 3 nga tugenda okulaba inshallah. Ekyo nno okikola emirundi giba 3. Kwata olugoye lwo oba enkutu yo obeere nga ogiyisa ku buliri obwo bwalese bwavuddemu oba bwalese oyaze bwavuddemu, tonnakuddamu kwebakamu, obeere nga okwata enkutu yo oba olugoye lwo oluyise ku buliri obwo emirundi gibe 3 ate ng'osomye ne bisimillah. Eno sunna mu hadithi emanyikiddwa obulungi, hadithi eyajjanga eri mu njogera ez'enjawulo. Imam Nawawi rahimahullahu taala yayogera mu kitabu kya al-Minhaj sharh Sahih Muslim tulaga nti ekyo sunna okubeera nga tukikola. Okola otya? Bw'oba ogenze okwebaka ku buliri tonnakwebakamu, sooka okwate enkutu yo bw'oba oyambala enkutu, oba okwate olugoye lwo oba tolina nkutu, obeere nga oluyisa ku buliri bwo oluzinga ku kibatu kyo, oluzinga ku kibatu kyo, n'obeera nga oluyisa ku buliri bwo emirundi 3 ate nga osoma bisimillah. Sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi egamba etya? Hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yagamba anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nti mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam qala yagamba idha awa ahadukum ila firashihi, omukumwe bwabanga agenze eri obuliri bwe okwebaka obuliri bwo falyakhudh dakhilata izarihi, abeere nga akwata munda w'enkutu ye. Mu njogera endala eri mu Sunan Tirmidhi biswanafati thawbihi, abeere nga akwata munda mu lugoye lwe, abeere nga akwata olugoye lwe abeere nga alukwata munda. Falyanfudhu biha firashahu, mu njogera endala falyanfudhuhu biswanafati izarihi 3 marrat, abeere nga olugoye olwo lwagize nga enkutu ye gyazinzige gyakoze gyakutte, abeere nga agiyisa ku buliri bwe, abeere nga agiyisa ku buliri bwe, waliyusammillaha, ate agambe bisimillah. Enjogera endala etuga nti falyanfudhuhu biswanifati izarihi 3 marrat, ekyabeere nga akikola emirundi 3, abeere nga akikola muki emirundi 3. Hadithi eyo nga bwe tugiwulidde egambye enkutu, ate awalala mu riwaya zayo endala egamba olugoye lw'omuntu. N'ekyo nekibanga kibuna omuntu bw'abanga badde ayambala nkutu yakwata enkutu, bw'abanga badde tayambala nkutu talina nkutu, akwata olugoye lwo lwonna lwalina abeere nga aluyisaako ku buliri bwe nga tannakubanga abwebakamu obuliri obwo. Naye ekyo akikole emirundi 3 nga riwaya eri mu Tirmidhi bwega 3 marrat, emirundi emeka? Emirundi 3. Waliyusammillaha, ate abe nga asoma erinnya lyani? Lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulwaki omubaka wa sallam atuwa ensonga naga fa innahu la ya'lam, kubanga omuntu ntamanyi ma khalafahu ba'dahu ala firashihi, tamanyi bonyo okubeera nga avudde mu buliri bwe yabuleseewo, yabuleseewo, tamanyi ma khalafahu ba'dahu ala firashihi, tamanyi ay ma sara khalafan ba'dahu, tamanyi kiki kyazze mu buliri bwe nga yamaze okuba nga avuddemu, tamanyi kiki ekyazze mu buliri bwe. Mu riwaya endala ega fa innahu la yadri man khalafahu fi firashihi, kuba tamanyi ani yazze mu buliri bwe nga yamaze okuvaawo. Katamanyi bagamba muyinza okuba tomanyi, muyinza okubamu omusota, muyinza okubamu ekisaanyi, muyinza okubamu kiki, ekintu kyonna n'ebintu byonna ebinakuwaza omuntu. Ne shayatin n'amajini gasobola okuba n'ejjini lyazze ne lyebakawo gwe toliraba, gutomanyi.
n'ekyo kati okuteeka sunna mu nkola mwe muli okuwona. Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah byaga nti amanyi bagamba nti al-isam bi sunnati najatu, okwekwata ku sunna mwe muli okuwona. Kati gwe tomanyi kiki kyaze ku buliri bwo gwola wabwaze, mulimu ebitonde bye tutalaba abasiraamu n'amaaso gaffe, mulimu ebitonde bye tutalaba n'amaaso gaffe. Kati omuntu okuba nino okubeera sunna ky'oba okola togamba nti nze sina kyendaba ku buliri bwange, mbubona bwaze bubwe kisuuka yiyo nange lusina kyendaba kati ataawo sijja kikona edda. Mulimu by'otagenda kulaba n'amaaso go, kubanga hadisi mu riwaya endala egambye fa innahu la yadri, omuntu ono tamanyi man khalafahu fi firashihi, ani yazze n'abeera mu buliri bwe nga tamanyi nga teetaliiwo agenzi. Nze okuba omuntu, nze okuba ejjini, nze okuba ekintu kyonna. Nolwekyo mulimu ebintu bitalaba n'amaaso gaffe. Kati omuntu oteeka buteesi sunna eno mu nkola oluganda omusiraamu, fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashihi, bimaana la ya'lamu ma sara khalafan ba'dahu, tamanyi kyazze mu buliri bwe ng'amaze okuyo okuba ng'akola ki avaawo. Nolwekyo muganda wange omusiraamu na gy'oli sunna eno tukiteeke mu nkola. Mbaka wa sallam atugambye nti nno idha awa ahadukum ila firashihi, omuku mabanga agenze kuliri bwe okwebaka, falyakhudhu dakhilata izarihi, akwate munda mu nkutu ye, falyanfudhu biha firashahu, aberenga agiisa kuliri bwe abugikubise ku kuliri bwe, walyusammi llaha, agaye bisimillah. Mu njoga ya hadithi endala egambye falyakhudhu bisanifati izarihi thalatha marrat, akwate ku mugukiro gw'enkutu ye agyezingirizeeko ku kibatu kye nga Imam Nawawi bw'atusomesa. Kwata olugweru olwo enkutu yeeyo gizingize ku kibatu kyo, ogisse ku buliri bwo thalatha marrati, emirundi 3, ate ng'osome bisimillah. Osome ki? Bisimillah. Naam, hadisi eyo mweri musoni mnakani hadithi muttafaqun alayhi mu Sahih Bukhari mweri ku namba 6,303 ne kasanvu 393, ne mu Sahih Muslim mweri ku namba 2714, Sunan Abi Dawud mweri ku namba 1505, Sunan Tirmidhi ku namba 1341, Sunan Ibn Majah namba 1374, Sunan Darimi ku namba 2726, Musnad Imam Ahmad rahimahullah ku namba kasanvu 306 ne 881 n'awalala. Nolwekyo baganda sunna tubeerenga tukola ki? Tubenga tugyekwatako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Enno tugiyigize ffe kennyini tugikola ffe abantu abakulu, tugiyigize n'abaana baffe. Omwana wo bayinza okuba tagimanyi, mwana muto tanatuukagira, naye tumuteeka buteesi mu buliri nga tosobose kubeera nga okola nsonga eyo, kuba tomanyi kiki kyazze mu buliri bwa mwana wo, tokimanyi. Amagezi tegakulima gagende nti nze buliri mbulaba n'ettala kweri, tomanyi olwo by'otagenda kulaba n'amaaso g'oluganda omusiraamu. Teeka sunna mu nkola, kuteeka sunna mu nkola mwe muli baraka ne khair, mwe muli omukisa n'obulungi n'okuwona. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boluganda matendo amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba jalla wa ala soksa salamire ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu benjuyi ndo asamba bena bulinda anatana bwofu mpaka kunako na komerero. Baganda bange mbakutira okubiranga ati Allah subhanahu wa ta'ala kumutya kukola beragira nokulekera ebyo beranga atuzizaako kukola, ate era mbakutira tuberenga tuyitiza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa. Allah jalla wa ala akkiriza okwenenya kwa buli muntu yenna kasita abange yenenyeza okwenenya okutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya omuntu abange yenenyeza okwenenya okutuufu, kubanga ensonga gitulagira mu Qur'an al-Karim, gitulagira tubirenga tugikola, ate nombaka wasana ngitusomesa mu hadithi ezenjawulo tubirenga tugikola. Allah tayinza kutulagira kukola nsonga ate gy'atayagala era etali ntuufu. Bwatulagidde twenenye kiba kitegeeza ekyakyagala, singa omuntu aba akikoze mu nkola entuufu n'akituukiriza bulungi, era akisiima singa omuntu aba akikoze mu nkola entuufu nabanga akituukiriza bulungi. N'okyo tubeerenga tumwenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Oluganda neekuza namwe mbakuza okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma kutusomesa ddiini, era eddiini yagitusomesa yagenda okufa ng'eddiini agisomesezza yonna,
nga teri ensonga yonna esigalidde yeetaagisa kuba nti nno atejjuulirizibwa oba erongoosebwa oba obeteekebwamu mbeera yonna wabula buli kimu kyonna yaleka akisomesezza mu bulungi bwakyo mu bujjuvu bwakyo mu mbeera zaakyo zonna diina agireka nga ejjudde nga Allah jalla wala yatugaa nti alyawma akmaltu lakum diinakum leero eddiini yammwe ngikoze eki ngibajjuliza. Owooluganda abasiraamu twatandika omulamu gwe twayita essunna 10. Sunna 10 ezo tujja kugenda tuziraba mpola mpola insha Allahu taala sallallahu jalla wala abika atuwa obusobozi obuziraba mpola insha Allah. Tetujja ziraba speed obaki wabula tujja ziraba Allah wanabanga atuwadde obusobozi tulabe gye tulabyeyo mpola biri subhanahu wa taala. Mu budde buno mu odi eno gamba jjukizeyo sunna emu. Sunna eyo ekwata kuuzo era ng'ekwata ku basajja bokka so nga tekitegeeza nti omukyala tagimanya agimanya naye kubanga alina okuba nti naagimanya ayinza okuba nga agisomesa muganda we mwannyina ayinza ogisomesa baawe ayinza ogisomesa omuntu yenna mu basajja baamanyi kale naye nga mu kugiteeka mu nkola yo ekwata ku basajja kubanga ekwatagana kirevu ate abasajja babeera n'ebirevu. Naam, sigenda kusomesa ku sunna ya kukuza kirevu naki so nga ate okukuza ekirevu n'okuba nti mutakisalako eyo mbaka wa sallama akiragira wabula ate eyo manyi batugamba nti amanyi wonna bakyegattako nti okusala ekirevu ne kigwerako ddala n'okijjako ekyo oba okoze ekiraharamu okoze ekitakkiriza owooluganda. Omusiraamu leka kuba ekirevu omusajja ekirevu kireke nabyo ogwokkiriza gwogoberera alina ekirevu nga kinene ddala era n'alagira tubeere n'ekirevu n'atuziza okufaanagana nti ali basiraamu nga tusalako ebirevu byaffe fe abasajja. Naye si ensonga gye ngenda okwogerako wabula ensonga gye ngenda okwogerako ye sunna egamba bweti. Sunna omusajja wabanga addaafuna wuzu akwate amazzi owulira akwate engalo ze eziriko amazzi abeere ng'aziisa mu kirevu kye. Kitegedde omusajja wabanga addaafuna wuzu akwate engalo ze eziriko amazzi abeere ng'aziisa mu kirevu kye. Sunna ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Newankubadde ebigabo by'abamanyi bingi ebiri ku nsonga eyo onagamba bw'ati onagamba kino oli n'agamba kino n'agamba kiri ekikulu sunna yo weeri. Baganda bange okwawukana kw'abamanyi ku nsonga si bujulizi bwe twesembesa mu ddiini y'Obusiraamu era omuntu singa yeesembesa kwawukana kw'abamanyi nga yebwe bujulizi bwe yeesembesa bwe yabajja kwawukana ku ddiini statement kanjiddemu. Okwawukana kw'abamanyi si bujulizi bwe twesembesa mu Busiraamu era omuntu singa beesembesa kwawukana kw'abamanyi nga obujulizi bwe yeesembesa mu ddiini oyo bajja kwawukana ku ddiini kubanga bitono nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu naddala mu mateeka gano ag'okulamula aga fikihi bitono nnyo abamanyi nga babyegattako bitono ebisinga babyawukanamu. Wala n'empagi z'eswala bazaawukanamu empagi z'eswala bazaawukanamu. Jjukira nti empagi z'eswala omuntu singa akaba agirese eswala efa naye ne baawukana mu mpagi z'eswala bano bagamba ne si mpagi eno mpagi. Kitegeeza bw'obeera ku sayidi eri endala egamba si mpagi eswala eba etuuse bw'ogenda ku sayidi endala egamba ne mpagi eswala eba efa. Kakati mu mbeera bwe zityo ne baawukana ne mu takbiira y'eswala nga tuyingira mu swala omu ne bagamba tugamba singa ogamba arrahmanu akbar abaffe eswala etuuka oba nedda. Ensonga zonna bazaawukanamu alfatiha kani biki ensonga nnyingi amanyi bazaawukanamu naye okwawukana kw'amanyi si bwe bujulizi bwe twesembesa mu ddiini y'Obusiraamu era omuntu yeesembesa okwawukana kw'amanyi nga bwe bujulizi bwe yeesembesa oyo abajja kwawukana ku ddiini. Amanyi baawukana na kikulu era kya bbeeyi era kikiweebwa ekitiibwa naye si bwe bujulizi bwe twesembesa mu ddiini. Tufunira bujulizi kabe nga abasinga obungi bali ku nsonga ndala nga batonotono bali ku nsonga ndala abali ku bujulizi be batuufu. Ekyo nno kigenda kyeyorekera ddala masaayiru mangi mu nsonga nnyingi za fikihi n'osanga nga abamanyi balaga abamanyi abasinga obungi bagaawe bati naye ekituufu kyekiri ekiriko abamanyi abatono. Ezo ensonga nnyingi ekyo kingi nnyo mu nsonga za fikihi. Kakati ensonga sunna omusiraamu omusajja bw'abanga abadde afuna wuzu akwate engalo ze ezo ziriko amazzi aziise mu kirevu kye. Yukhallilu lihiyatahu abeere ng'ekirevu kye akiyisaamu engalo ze. Sunna nkakafu okuva ku mubaka Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam ng'ogyeko ebigambo by'amanyi ebyenjawulo ng'etwogeddeko waggulu bye tutalabye mu mulambo olw'okufawo wabula tubyogeddeko weebiri bingi. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yagamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yukhallilu lihyatahu yalinga akwata engalo ze ng'afuna wuzu n'abeera ng'aziyisa mu kirevu kye. Amanyi tugande khallala lihyatahu kitegeeza adkhala asabi'ahu khilalahu abeera nga khallala lihyatahu kubanno gira susula ekirevu kye kitegeeza adkhala asabi'ahu khilalahu ayingiza engalo ze munda mu kirevu kye n'abanga aziyisaamu. N'olwekyo oluganda omusiraamu ayina ekirevu so nga ate omusajja talina kusalako kirevu beera nga bw'oba ofuna wuzu obeere ng'oyisanga engalo zo mu kirevu kyo nga Uthman ibn Affan bw'atugenda nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo yakikola. Hadisi mu Sunan Tirmidhi ku namba hadisi 31, Sunan Ibn Majah namba 43 na Sunan Darimi ku namba 731. Hassan ibn Bilal mtani wa Bilal agamba ra'aytu Ammar ibn Yasir nalaba Ammar ibn Yasir tawadda'a ng'afuna wuzu fakhallala lihiyatahu nayise engalo ze mu kirevu kye fakhallala lihiyatahu nayise engalo ze mu kirevu kye azingizamu n'aziyisaamu. Faqila lahu aw qala faqultu lahu n'omugamba oba ne mumugamba atukhallilu lihiyataka lwaki oyisa engalo zo mu kirevu wano nga tuyibiddeyo katono wano. Omuntu yenna alabye ensonga yonna ng'ekolebwa alina kubuuza naye bangi tuva ku nsonga eyo n'osanga oli ng'atamwa butamwa n'avumirira n'akola ki buuza ekyo ze tukyogerako tomanyi buuza tomanyi nsonga ekoleddwa olabe munnaagikola buuza ekyo kyokola eddiini ekigamba bweti eddiini bwesomesa nti bweddiini bwesomesa kuwe bujulizi. Kakati Hassan ibn Bilal atugamba رأيت عمار بن ياسر نلبى عمار بن ياسر توضأ فنوز فخلل لحيته نايس انغلوز مكرفوچه فقيل له ومغامبا أو قال فقلت له ونمغامبا أتخلل لحيتك ويس انغلوز مكرفوچو فنوز قال عمار بن ياسر ناغامبا ولذا أنسينو قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ناغامبا ما يمنعني kiki ekiyinza okuŋŋaana okukola ekyo ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ng'ate nalaba omubaka wa Allah asallama yukhallilu lihiyatahu nga baba afuna wuzu ayingiza engalo ze mu kirevu kye n'abanga akisosodde. Hadisi mweri mu Sunan Tirmidhi ku namba 293, Sunan Ibn Majah ku namba 429. N'olwekyo sunna nkakafuufu ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ate ino okubanga eyolesebwa olidde kuba kati wano Ammar ibn Yasir yajolesa mu bantu bali batagimanyi n'omubuuza era bwe kino okubeera ngwe twagamba lulalako Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yagamba nti omuntu ono amanyi sunna ajolese bamulabireko babenga bajiga babanga badde bamuyigako oba bamubuuze mu mbeera y'okumubuuza bayige mu mbeera y'okumuwakanya bamuwakanya abanyonyole abategeeze nti bwatyo mbaka fasana bwe yasomesa. N'ekyo baganda bange sunna eyo gyagala okubajjukiza Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu atubuulidde nti mbaka fasana yagikola kana yukhallilu lihiyata ne Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma natuga nti nno teri kimugana okubeera ng'akola sunna eyo kubanga yalaba mbaka fasallama ng'akola sunna eyo. Awo no tuyigawo era tuyigawo ekirala ku kigambo kya Ammar ibn Yasir tuyigawo nti ebikola mbaka fasallama bujulizi gye tuli tumugobereramu kasita abanga akoze wala abantu basoma bakolanga bukozi okwala mbaka akoze sallallahu alayhi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.